nga 7 mwezi oguwedde ekibiina ki NUP kyatongoza enteekateeka y'okuŋŋaanya ssente ez'okuvujjirya kakuyege w'akalulu akabindabinda. Kino ekyajjira ng'ekibiina ki NUP kiri mu kato oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa etteeka erikugira ebibiina by'ebyobufuzi ebitali mu mukago gwa iPod okufuna ssente okuva mu gavumenti. Era etteeka eryo lyayita era kwe kwesanga nga tuli mu mbeera bwetyo. Era bangi abali eyo bagamba temukkiriza tujja zisonda. Wano bannakibiina nga bakulembeddwamu akikulira Robert Kyagulanyi batandikirawo okusonda ensimbi ezinaabayambako okuyita mu kalulu. Bwe lutuukidde olwaleero ng'abantu abatali bamu bakyagenda mu maaso n'okusonda ssente z'okuyambako enteekateeka eno. Mpaddeyo obukadde 10 buyambeko ekibiina okutambuza campaign y'okununula eggwanga. Naye ntandika butandisi era ntandise butandisi n'obukadde 10 era banagyemuko nojja kufuba ndabe ng'ate era nnyongera. Omubaka wa Nakawa East Ronald Nsubuga Balimwezo ye yakwasibwa eddimu ly'okukulemberamu enteekateeka y'okusonda ssente. Twetaaga ssente mpitirivu zandibadde billions of money, over 30-50 billion. N'olwokuba nti tugezaako okukozesa ekyo kye tusuubira okufuna, tusuubira nti we tufuna biliyoni 9 tujja kuba tutuuse. Mu kaseera kano enteekateeka eno yateekebwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Kavule. Balimwezo ategeezezza ng'akakiiko bwe kalina enteekateeka y'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakuŋŋaanya ssente okuva mu bawagizi b'ekibiina. Tugenda kutandika okukola kye bayita trickle down effect, tukkirire ne ku district level. Tulinawo offices zaffe abakuŋŋaanyiza abantu bajje tubasanga awo, ffe tugenda awo kubanga abantu abamu bali wala nga omutwalo gwe mufo ky'oguwaayo ate agukozesa transport okujja wano tujja kuba kitusala. Akakiiko kasambazza ebyogerwa nga ssente zino we zigenda okuyamba ku kakuyege wagenda okukwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'obwa pulezidenti yekka. N'osanga osanze omukyala mulungi nnyo naye nga talina ssente, nebbawo tasula muwa ssente ziyingira mu kalulu okujjako ng'atunze ettaka. Kakati naye ng'ate mulungi twandimwagadde okuba nti ayingira mu byobufuzi. Fe abeesobola tujja kusobola okwesasulira nomination fees. Naye abantu ng'abo bagenda kuyambibwa ssente za struggle. Otegera bulungi kutambuza struggle ku buli level yonna tujja kuba nti tuyambibwa. Era tetulemye kumubuuza ku bukuumi bwa nsimbi zino ezikuŋŋaanyizibwa. Nti buli lunaku kati tubankinga ssente zammwe, buli lunaku kati twatandise tukola reports eza buli lunaku ne tumanya nti olunaku lwaleero tufunye ssente bwe ziti era ezo ne zitwalibwa mu bank. Wano asabidde bannakibiina okwongera okudduukirira enteekateeka eno.